Justin yalabanga status zange nezimusikiriza ngo genda mu bifo by'enyenzeemu. I can't even show you proof. Nambuuza Rita ku Monday mugenda wa nandaba nangamba Rita gwinga ati Uganda ogitegeera nnyo. Sagendako mu bifo bye mumanyi omanyi abasama abasinga balina that gundi era abana bangamba nnyo Rita wabula onyumiddwa Uganda nti otuwonyezza otulaga emizina gya kafe kubanga buli mwana abadde snapping Jesse Snaps is that the only avenue people visit? Kati nze nagenda mu bifo ng'abaana tebabigendangamu abasama tebabigendamu byembadde ngendamu nga bufo buli eyo indo obulawo Divine Resort ng'abulaba kati nambuuza yali sinya Aquarius Tigo nambuuza Rita ogenda ne mugamba ngenda kutwala bawoga ku sosi twegweko kati nze ate obachecha bebe ne bibeerawo ne tutagenda okitegera kubanga naliva kwanjula kwa sister wange Rachel ku Sunday nankubira semu nga ndi mukoonyo bo ne bagenda kyokka nze nali namutateeka mu program meaning that yes meaning that nga samugamba ngina tell all this death wouldn't have happened and I really regret they went there because they expected to see all of us abana bichomwami bana ekitalo nyonyo kya mwami Kakooza Justin bambi guma wherever you are we're now all in Mukwano to support you. You have me as a shoulder to cry on. Bambi Mukwano guma. Chitalo nyo kusasida. Byonna byonna Mukama yageze. He's in a better place. He's in heaven. Nenga bambi kibi nnyo eky'omwami waffe omulungi kubanga yatugenzeeko. Chitalo nnyo. Ugandan community in UK. Banange bitalo nnyo bye tulimu nnyo bambi muwe omukyalo oyo Justin Mukwano gwaffe muganda waffe support ya maanyi kubanga she's really goes through this trying moment. Naye social media tekuliko abagamba nti ayinza okuba teyafudde lwaki tebamulaze kozi nayogedde n'omwami jjejje n'alaga nti issue y'omuntu aba agenze mu mazzi envaana gy'abafaanana bazika bits because gonya zali zimulidde. That is the information you have according to picture. You can't. It's disrespecting. Okulaga gundi ye. Stay nawo manyi one twaliwo. Wano balumyewo wano wali wati wano wazi. Akwanga yagamba mbu asobola okuwuga bulajjayo omwana oba kintuduza tekimusika wayo n'aseerera manyi ka clip. Naye one thing I liked Justin Ali extremely very strong. Bananga Ali strong like munyumya ngata breakinze. Na last moments bulungi ngata breakinze ne mudda kukyala ngata breakinze. So you really talk on phone? Yes, twagera bulungi. Ali okay, I can give you her number n'mugenda naye. She's okay, she's strong, she's yatuganye no kara, yatuganye like all that. She's okay. So life here we UK eri eti badde etya? Chamanyiko bawe yali akoleranga Birmingham nga yabira London. Then now moving and bagula ennyumba Luton nzijukira. So babadde baka moving Luton nga baguze yamaka bafuna mortgage. Kati babadde like sort of their meeting a weekend. The marriage was like sort of like that. Nenga jukira Grace bali bamuwasa bine bya registrar. Bine byo kubichege byo tukene wa registrar. Nenga bali this whole wedding thing was just because parent respects agane like white wedding. Then she always wanted something extremely very beautiful and special. Ngana agamba nti ndudo gene Uganda naye sigenda kola mukolo gwa kivede oshtegera kati ngabona ogamba tugenda mwaka wetu tugenda kulanga tuguze nyumba mwaka tugenda kwa meaning that they've been saving and paying these artists but never artists never babuza bali basasula dda. Yeah, and then COVID came up. This wedding was supposed to be basasula before COVID. Yeah. So it was supposed to be last year. Before COVID. Yeah. Okay. Kati jukira kati bayongedde them said the extra time and artists because of this extra time that day period. They are extremely very humble. They are quiet. Just in Takola. She's a very good mother. Just she's just a mother who just looks after the kids and sweet. Quiet. You can extremely quiet couple. Tobalaba mbo bali mbyayimbi tebabigendamu. Yeah. And atenangenze naye how we became friends with social media. Lokuba naina abalenzi atagala nnyo abalenzi nanga mwana go bitankwagala nnyo kubanga ina abalenzi nange nina abalenzi bokka. So we got to know each other like that. Like I remember we do slumber nights. Abana bange bagende uwe nange. Yeah, ever since they moved to Luton, they've not done slumber nights. Na invite na lingi na nange yanga jina.
omukolo just yafuna budde kujjawo oba yali tannadda yali yazze naye nga yali ng'ebibe bimuwuuba jjukira yali afiiriddwa ku gwange yali afiiriddwa ddaddi we weerabidde so kugwabwe naye tewasobola kgenda saagenda nali jjukira naakajja nga yamu nalinamu jet lags. Abantu mu community yammwe UK bagamba nti temutera kwemanyiza Bannayuganda bannammwe connection. Abannayuganda bagamba oluusi nti mwekweka ku Bannayuganda bannammwe oba oluusi nabo babeekwekako. Kyemanyika ababeera mu London they meet each other bakola n'obwo kye bayita wabusaawe ne bagenda baleeta omwenge ennyama ne bekola ki then gatako ne bino ebivulu mpazi ogamba ebyokugenda mu nnyumba z'abantu abantu batera nnyo okugenda kiri extreme rare okuba omuntu ng'ali mu nnyumba okujjako nga ya really tight buddies oba nga pate nogwe bona okola birthday party n'ogikola naye ebifo tetubeera ebyo nabya jukira it's about shift kola eri then it's only weekends ate baba bakoze obuntu bubeera commune kasaawe nibakola nyama oba omuyimbi azze ku agency bwe bityo oba mpazi ne bino restaurant yaffe gye tulina gye bakoze empya naye bagita Nairobi bagatta kati so ne wali ne X-Light restaurant mkyalo kwa Ringa eri mu East zeze zinganga kati wosanga wali oyagala kwogera ku Luganda kola kutoke oba to meet naye nga of course tulina abantu abatugatanga bajja Spantege babayita batata community tulina fortunate Kabarami balinga batata community bamama kuchino Daluge uncle community jajja community abo nabo n'abambi babuvunanyizibwa tuna Asha Love nti bwoba bamanyi nga wakajjani you're stuck in life bagenda kuyambako okufuna omulimu accommodation empapula they may not help you nti babakwata musaya but they will mobilize calls they will call us to make sure that you get where to sleep they will call us to make sure that so madden advising anya abantu nti bwoba ogenze UK and you look out for those particular names I've mentioned and myself for abantu abamanyi tulina all the contacts tulina contacts z'aba lawyers tulina kanaliza shelter tulina ng'obuliddwa wakatuuka ku airport tulina wakutandikira kola so I can pick you from airport to your employer yes. Lwaki abaana bemuzaalira e UK oba ku nsi ezo ez'amawanga e Bulaayi eyo temubamanyiza ku lulimi lwaffe luno Luganda kuba case in point nakirayo ku baana b'omugenzi nga tebamanyi totally Luganda ate nga maama alumanyi maybe ne taata alumanyi actually boogera Luganda bonna nange kyantuukakokko nange abange tebalina kibamanyi mu Luganda tebamanyi kubuuza tebamanyi you see them they don't know nothing kiki temwogerera ddala Luganda nga muli nabo kati nze ne babange bagambe let me teach you how to greet bakiwasomesa out there and then nibakyerabira afterwards ate jukira the fact that twogera Luzungu waka naye n'ekitali ekyo nabeerako ne sister wange Antoine ewaka naye era nga cousin wange naye ngera wonyana nangamba bajja ddogera nga nze tofaayo bwe yajja baloogerako nabeerawo ng'alubayigiriza nga babyerabira afterwards kasi tebabimanyi babigegenyamu awo Jakikuba what does Jakikuba mean mami Antoine just told me Jakikuba nagamba agenda kukuba that would be she will beat you ngati babeerawo kibeera extremely very hard to teach them Luganda very hard naye abantu abayina empapula lwaki batulugunya bannaabwe ate ati bamanyi it's a big deal ate ojogenedezi abantu bonna batugulugunya bazifuna mu buzibu bazigula kati nze ngazo zange nazifunira kakeeka nizange zali flat kujukira nze I've never been there nga sina mpapula ubwo kwali okujja kusoma kufumbirwa kufukira British after 2 years kati nze ngazo okulaba empapula empapula is not a big deal okubera na akataba kamyuvu is not a big deal tola nti ebyange biri so smooth because nze sina malo gebweru sina malo ga kufuna akapapula I know how to use my passport. I was in trouble here. The next minute I called the embassy. British High Commission in a lawyer. Did I step there at the police? I didn't. When I made the statement, yeah, well, they just like that. Check you are so close to immunity yo as a British. When you come into Uganda, toko sakatabo kakawa akawano. Don't even have any connection. When you get in trouble, just call British High Commission. They'll send a lawyer here. Lawyer yarera I've got in the Reeves advocates gibasim this Gordon bamito mwana bamita Gordon obeda yali mukwetala yankwetana on my behalf Bishop Commissioner told nyayo police tokola chito to damu to receiving a call don't give them any money work with our lawyer that's it my lawyer went got the file from police
what did Rita do with cyber stalking? Police najitole wa DPC. Ngomanyi byabazungu nyo muzungu nyo. Public director of public prosecution and one is I don't see any case, no attachment, no proof of support, and I don't think if she committed a crime in UK, why is she tried in Uganda? Usually, as but people they don't know how to interpret that section 30 of cyber case. Crime bobango olopo omuntu number 1 abantu kibasomese. Make sure that crime was committed in that country. Make sure you have proof of cyber stalking because the director of public prosecution agenda twalogo musango mu court tobiraze. Tosobola gaba muno Calvin yanvuma nga kuvumidde UK ate n'omusibire UK. Remember obo ina immunity you're British. Why aren't you tried in UK? Why are you tried in Uganda? Tola connection tejja. Tebanteekako bugundi because there was a call that was made. Tebanteekako bamusel. I didn't. That's why I was able to record. Nebangamba you can record the proceedings as much as we want. Chikira British ne Uganda babera ne what they call diplomatic row, meaning that tebasobola kukwata muntu waabwe nga tebakimanyi. Okitegeera kati bw'obanga oyagala okukwata British you need to first let them know ne bakuwa Interpol notice. Ekitabo notice joyina omukwasa. Okitegeera bo babeera bakimanyi. Naye bo kye baakola baagenda ne bankwata nga British tebakimanyi. Kati ate when I was coming here na seeking a visa okujja wano, meaning that sida attached kwano because I came as a British. Okay. So that was another advantage. Bali kwagala mwami ate bali kwefaako n'ekintu kino okubeera nga okijjamu omukka wabeera w'abalumba kuba baaba nali mmanyi ku kisaawe we kiyiikidde naye baaba engeri gye wakicontaining oti sawa abantu bakuba project nga wakatuuka gundi ogamba mawulire arrival yange abantu bangamba mbu lwaki ndi mu flat shoes era njaziddira muzizino nze mbeera mu flat shoes simanyi lwaki heels nzamalanga is a special occasion olwaki simanyi I love being normal kati omuntu aba ayagala osekeko wig naye do you know how many wigs I have Carlton nsiba nzooza wali nenziraga abantu nga nzooza ziri over 50 wigs ate they're all Brazilian hair nina abaana bana nina kuba Irish twins kwa babana babiri kati expect me nkwate emigugu 15 nga waziraba case waziraba with heels on, makeup, hair, long nails, all for what really? You're traveling home. You want on the airport is oyambalira okitegeera tetugenda itiro ezo jambalire shipol jambalire okitegeera waliwo airport bannanga ate banno wano tulaba baseremu bafenga malo they're just in trouble wakiwamu amazzi omwana atandika okwekuba ekifaananyi ng'akyali ali ku airport wali akulula keesi I know kabeera bati omwana yekuba ekifaananyi ekirungi Dubai here I come abantu baba bagenda mu nnyonyi ne ba sponsors naye nze ndi taata w'abaana ffenna tuli awo enzaalo nnya temulina budde tiketi tugyegulidde ffe tebatugulidde tiketi naye omuntu ategulidde tiketi nga yeetegeka alalala siba keesi